Kansubire nti mukyatemera bukofuna basuubiza party 2 oba party ey'okubiri olunaku olwaleero nakakano nziguse naye waliwo yangambye speed yayiriiryo oluusi amawulire gaba manje nembeera ng'ate njagala nkifa bakule kumukumu nensuubira nti munange oba oli awo mumpulira bulungi nnyo nnyini ddala ntandikidde ku mwana muwala amanyiddwa nga Namboze Shakira owa People Power ekigambibwa nti ono olunaku olwaleero ateereddwa era nga kino kireetedde aba NUP okubanga ate munange babugaana essanyu kinagigira nti ono y'omu ku bali abakwatibwa ennaku z'omwezi nga 3 December e Kalangala era ng'ekyenjawulo ekimbaddeko nti abakyala abali ekitali oba be yali yakwatibwa nabo bakyala banna abasinga bali bateebwa era nga yekka abadde akyasigadde mu nkomyo naye amaze n'abeera nga ate ateebwa omukulu amanyiddwa nga Isimami Jaglo naye birthday yagenza ate n'ebeera nga egwawo era ng'ono yawezezza emyaka egy'obukulu 58 bangi bwe batyo bavuddeyo kubanga ate munange bamuyozaayoza nga bamwagaliza amazaalibwa amalungi Fifi J the News Anchor nga bulijjo nze ntuddewo kubanga nkutwalira ddala mu maaso gwatanaba kubanga otweyungako subscribing ku channel yaffe omukyalo ono gwolengerako mu kifaananyi waliwo waliwo amutimbye nga amunoonya era ng'agamba nti neighbor we yamusuulira abaana naye tannaba kubanga akakasa either yabasuula oba teyabasuula agamba nti ono akabanga kawereddeko ddala bukyanga amulekera abaana be yamugamba nti neighbor nkumirako ku baana nkomawo naye okuva lwe yagenda takomangawo n'essimu ze teziriiko kakati yeebuuza oba yalagawa oba yafa oba yabbibwa tamanyi kikigenda mu maaso mu bulamu bwa mukyalo ono kakati gwe wenna amulabyeko eyo n'ategeeza nti obeere omukwirako ku nnamba y'essimu olw'ensonga nti ono obuvunaanyizibwa bumuyinze yamulekera abaana babiri bibbe byolengera byombiriri yabimulekera era ng'agamba nti naye ng'omuntu alina abaana be balabirira kakati ono wabanga yamwongerako omugugu guba gwamugezzeeko takyalina kyalisa baana naye nga ekituufu kyennyini tamanyi maama waabwe oba mulamu oba si mulamu era n'ategeeza nti gwe wenna amulengerako eyo tokubakuba bukubi ku nnamba y'essimu 0773 19 0617 0773 asobole okuba nga ate munange amanya ki ekigenda mu maaso mu bulamu bwa neighbor we eyamulekera abaana ataddanga okutuusa kati okuddako heru yene omukyala amanyiddwa nga Evelyn Lagu kinajjukira bulungi nnyo nti ono ku lunaku olw'omukaaga abayimbi bangi bavaayo okubanga ate munange ne bagenda wali eri ku Papa's Sport okubanga bamusondera ka ssente asobole okubanga ate agenda okujjanjabibwa ensigo si bayimbi nno bokka abaserebu bangi abakola ku TV abakola ku radio bavaayo okubanga ate munange bagenda okubanga basonda akasente wali mu kafuba akateekebwako okubanga ate boza emotoka kakati ono omu ku mikwano gyo oba ku bakyali oba ku bantu be yavaayo n'abeera nga ate akola olukalala ng'ataddeko amanyaga bayimbi nga alaga nti ali mu kwebaza kinoomu olukalala olwo ne lubeera nga ate luteekebwa wali ku social media ku page y'omukulu ono Evelyn Lagu mwennyini abantu bangi basinzidde ku lukalala olwo ne batandika okuba nga bayomba ne bagamba Bobi Wine nga taliko ku lukalala teyayambye Bebe Kulu nga taliko ku lukalala teyayambye ne batandika okuba nga ate batandika okwerumangana ekireetedde omukyalo ono Evelyn Lagu okuvaayo n'abategeeza nti lisiti eyo sinze nagikoze abo be bataddeko batono ddala naye nga abantu abanyambye bangi ddala sobola kubanga ate mbamalayo kinoomu naye nga abo be bamu kwabo ababaddeko naye tekitegeeza nti abataliiko nabo tebanyambye n'abategeeza nti banaye mulekere okukalakata musonyiire ddala naye nga abanyambye bangi olw'ensonga nti abamu obubaka babumpa ku ssimu tebasobola kujja wali eri naye nga abandi abalala obubaka babuyisa ku akawunti naye bw'atyo n'abategeeza nti yasiima nnyo yasiimira ddala mwe bali kubanga ate mwamuterako omukono mu kintu kino kakati ffe twongere kubanga ate tuteekamu ssaala kibeere nga kigendera ddala bulungi atuuke okubanga ate munange alongoosebwa byonna bibeere nga ate biggwa maridadi sana okuddako heru yene w'omukyala amanyiddwa nga Nina Rose okusinziira ku testimony gy'alina mu bulamu bwe okuba nti munange omukulu amanyiddwa nga Daddy Andre yakwata obulamu bwe n'abeera nga ate abukyusa mu ngeri emu oba endala olw'ensonga nti ono yali drug addict nga munange tava ku kayaga ng'ayagala nnyo akayaga naye agamba nti Daddy Andre yakyusa obulamu bwe mu ngeri yonna bw'atyo n'abeera nga ate afuuka omukyala akyali essaawa enera kye yeenyumirizaamu bw'atyo avuddeyo okubanga ate agamba nti abayimbi bangi abali mu mbeera eyo nga ye gye yalimu era n'agamba nti kakozesa omukisa guno agende nga ajjayo omukwomo asobole okubanga munange amuwa ku tipsi ze yafuna obujjanjabi bwe yayitamu munange oba oli awo nabo obulamu bwabwe bunakyuka era nga yatandikidde ku mukulu amanyiddwa nga Gift of Kado agezaako okulaba nga akyusa buli muyimbi ali eyo akolera ku kayaga kinajjukira nti omukyala amanyiddwa nga Cindy Sanyu bamubuza ku nsonga y'akayaga n'agamba nti ye tanywa njaga weewaawo ng'abayimbi bangi balowooza nti bw'oba tonywedde enjaga tosobola kubanga ate omalako ku stage balina engeri gye batyamu audience erina engeri gye batisaamu ne balowooza
balowooza nti webananywa enjaga bajja kubeera much confident oba kitegeera ate nga abandi balowooza nti okufitinga mu bantu oba okubeera owakabi olina kubanga ate munange onywa njaga bangi tubalabye engeri gye boonoonyeemu omukyala amanyiddwa nga Jack Chandiru yatuze tumulaba embeera gyazze ayitamu ng'enjaga eyo emwonoonera ddala oba emufuulidde ddala ekitagasa naye kakati ye Nina Rose ataddewo omukisa n'agamba nti owaaye mukama wabanga yampa chance nensobola okubanga munange nsobola okuddamu okuzuula omuntu omujja mu nze kankozesa akakisa kano munange nange mbeere ng'ate mpisaawo message ku bantu abali eyo bemanyi nti munange bagwa mu ttuluba lyerimu nange lye nalimu nga bano balowooza nti enjaga ye solution mu mbeera yonna yonna ey'obulamu era nga bw'ati abakowadde n'abategeeza nti gwe wenna ng'omanyi nti munange bikuyitirirako ne bikusukkako ng'olaba tosobola kusurvivinga watali njaga teweekooya jangu gyendi tubeeko kye tukola oba oli abo obulamu bwo bujja kubanga ate bukyuka sono mukyala Daddy Andre bwe bale kubanga ate munange olina omutima ogwo awo nga tuvuddewo mukulu amanyiddwa nga Kalaso kokolirioko afuuse kokolirioko oluvannyuma lw'okuba nti mukyala we ow'omu maka yavuddeyo n'abeera nga ebintu abyasa omukyalo ono yavuddeyo n'ategeeza eggwanga ng'omwami ono bwe kimususeeko oluvannyuma lw'okuba nti ffenna tukimanyi bulungi nti omusajja ono atunda ddagala lya Kalaso kubanga omusajja asaza kimu nga kibiriiti bwe bituuka eri mu nsonga zaki z'amadwasi n'ategeeza nti omusajja ono kati ye ddagala mifo ky'okubanga aliguza abantu ye yali ekatankira yatuuka n'abeera nga amuyitirirako nga yetakyasobola kubanga amukwasaganya ng'amufudde prop oba object yakubanga munange buli ssaawa madwasi bw'atyo n'abeera nga asalawo okubanga oba amwejjako mu ngeri emu ddala era ekyaleetera Kalaso okuba nti kati nga alaba mukyala we takyamumala eddagala yeepakira lingi ye omukyala bw'agamba ekintu ekyamuviirako okuba nti afunayo abakyala abalala omukyala ono n'agamba nti kaakati akimuleetera n'okuba nga takyatwagala atulugunya abaana be Kalaso yavuddeyo n'abeera nga yedifendinga ku nsonga eno wabula omukyala ensonga eno yagitutte wala yagitutte mu kkooti mu nsonga z'amaka ye Kalaso mu kwedifendinga yagambye nti takyawangako omukyala we akyamwagala naye omukyala ye yalemererwa okubanga amutegeerera nga kati bituse takyasobola kubanga adifendinga relationship eno olw'ensonga nti omukyala tamutegeera naye kyagenza okuzuuka nti ddala kituufu Kalaso alinayo omukyala omulala era ng'ono ye yazze anywedde yategeezezza nti ye yazze amazeeko olw'ensonga nti ne mu maka teyasangamu mukyala era ng'ali wiringa okufumba era nga yeekubyeko n'ettatu ya Kalaso mu mugongo n'ateekako nti Kalaso kookoliryoko so no gwe wenna aliyo mbufumbo bongo omantaalirayo waliyo abali ready and steady okubaga ate bakola ki babukutwalako nga yagamba ataddi nze nkole ki nze nkwate weewaawo omukyala yayina ensonga ze ng'omuntu naye ye Kalaso yagambye nti ekigendera ky'omukyala ono ba abadde maama w'abaana be agezako kubanga ate ayagala kusuula linnya lye tayagala kubanga ate atalina kirala kyayagala wabula ayagala kusuula linnya lye na bizinesi ye byazimbidde ebbanga ekitajja kubanga ate kisoboka anyways twongera okubanga ate noyo leero tumuteeka mu ssaala oba oli akubanga abokusabira bangi mu ggwanga naye nga waliyo n'abali mu mbeera efaananako bw'etyo munange abasajja simanyi kikibajjamu naye ndowooza we byatuuka omusajja takyamatizibwa mukazi omu simanyi naye Mungu kyonna kyonna kyekiri atusaasire kubanga ogezaako okwagala okunenya eyayingiridde amaka nga ate naye yedifendinga ng'agamba nti weyagira mu maka teyasangamu mukyala kaakati ye tamanyangako nti oba oli awo omusajja yabadde mufumbo nga alaga nti naye yabadde tabimanyi oba yali tabimanyi naffe abakyala tulimbibwa bulimbibwa naye nga kyonna kyonna kyekiri nga wenkugambye mukama akole ki atusasire okuddako eru yeno omukulu amanyiddwa nga Fik Famaika bw'atyo naye amazina abeera nga ate aserera n'agwa mu bintu era nga tagudde mu birala agudde eri mwana muwala amanyiddwa nga Rema n'amakula gye yagwa oba gyali essaawa eno ne mwana muwala amanyiddwa nga Amala era nga yagenze bw'atyo mu maaso okubanga ate asayininga endagaano oba contract ne bakama be abajjesa essaawa eno wenjogerera agenda kufuuka tagenda nakufuuka actually yafuuse dda ambassador wa Jesse era nga ekintu bagenda kubanga ate bakifa bakula ne mwana muwala amanyiddwa nga Rema n'amakula era nga Rema yavuddeyo bw'atyo ku Facebook page ye n'abeera nga amwaniriza n'amugamba nti welcome to our family Jessa okitegeera so kati bagenda kubanga ate munange bakikwasaganya wano na wali yo Jessa ekintu ekitwalira ddala mu maaso egamba nti wadde embeera oba eri eti oba eri tulina okubanga ate bbango tukola ki tuliwanika mulina okubanga mututegeera mu buli mbeera so Kongs mwana mulenzi King Kong awo nga tuvuddewo ye omukulu ngonono promoter mulamba amanyiddwa nga Kim Hanks bw'ati agambye nti anze sijja kufanjala sijja kubeera wano mbeere nga muwumba tutu ekintu n'okubanga ate nkitwala ku ddala eddala bw'atyo n'abeera nga ate agenda wali mu ggwanga erya Kenya ku beach manyiddwa nga Jamaica bw'atyo n'ategekayo kasho nga kano ka VIP era nga asinziddeawo okubanga agenda kutwala abayimbi omuli Lydia Jasmine Grenade Pia Pounds mwana muwala amanyiddwa nga Fifi Park ne DJ
okuli Roger ne Silik Stewart bwe batyo baberenga munange beyolera ku nsimbi tajja kubeera okufuuka bega kutajja kujoininga Beggars Association anti jukira abayimbi abasinga mu ggwanga lyatugala tebakyakola tebakyakuba bivulu olw'ensonga za corona bagamba nti corona wali singa bakuŋŋaana corona ajja kubanga ate agenda mu maaso okusaasana so nno ye asazeewo ekintu abeerenga akitwala wali Kenya Mombasa simanyi oba temugenda kubanga ate munange mugobe emmeri eyo temugenda kubanga mugimansulira anyways kyonna kyekiri gwe ayagala okgenda mu kivulo ekyo kiikyo genda obeerenga ate munange onyumirwako eruyi eyo okuddako wano ku mwana muwala amanyiddwa nga Diana Nabatanzi ebyagenze mu maaso okubanga ate ebimutuukako ffenna twabitegedde bulungi ebyo seetaga kubanga ate mbikuddiramu wabula ensonga emundeseza olunaku olwaleero bangi bavuddeyo ne bawa endowooza zaabwe ku kintu ekyagenze mu maaso abavuddeyo kubanga abamukalakata bamukalakase abavuddeyo kubanga babeera neutral bavuddeyo n'abavuddeyo kubanga ate basaidinga n'omukulu amanyiddwa nga Rasa nabo bavuddeyo n'abasaidinze naye nabo babaddemu naye nga abasobodde okubanga basaidinga ne Rasa bategeezezza mwana muwala Diana Nabatanzi nti aba TV presenters abasinga tebaba na mpisa tebaba kwegamba baba bemanyi nti bo buli kimu bakirina buli kimu basobola kifuna balungi buli kimu nga kyaggwa ne bagamba nti batera nnyo okubanga ate bajolonga abasajja sombu Rasa mutuufu mu ngeri emu oba endala okuba nti yagambye nti abakyala bakola ki bamujolonga weewaawo abandi bavuddeyo ne bategeeza mwana muwala Diana Nabatanzi nti ekintu kuyingira bufumbo bw'abantu tekiba kirungi kuba nti ffenna tukimanyi bulungi nti omukulu Rasa alina omukyala amanyiddwa nga Faith gwayinamu abaana kakati ye Diana Nabatanzi kyekyali kimutwalayo naye njagala nkujjukize nti Diana Nabatanzi si yasooseeyo nga olukalala luwanvu nga wenzize ndukusomera abaali bagenzeyo bonna kakati ekigendera ky'abakyala bano tolowooza nti oba kiba kyakuba nti bagenda kufumbirwa omuntu ono bakumwagala abawase wano tewaba laavu ng'omuwala yenna ategeera akazannyo kano oba okategeera ddala bulungi bano baba balina ebyabwe bye bakola ki bye baagala ng'abantu ng'omuntu okitegeera nga Rasa bwe yabibaze nti yagulira Diana emmotoka yamukolera bizinesi yamuzimbira ennyumba kati ye Diana talina loss nemu gye yakoze ki gye yakoze mu kintu kino kakazannyo bwe kati katambula bangi bavudde ne babeera nga bamunenya ne bamugamba nti akola program kasukaali n'abeera nga ababuulira lwaki ye abeera teyeebulira jjukira ekintu kimu nti omuganga takola ki teyeeganga era bangi bavudde ne babeera nga bamugamba nti tayawukanako n'omukyala gwe bayita Susan Makula okubanga ate munange ayingira obufumbo bw'abande nti oli ayingira Teddy Bujingo nono yagenze n'abeera nga ate ayingira eno naye nga wenkugambye nti ono si yasose bangi bali wabweru eyo nga si baserebu naye nga buno obuzannyo babukola bwe buzannyo bwabwe so kino si kipya eri Diana oba eri omuntu omulala yenna bino ebintu bulijjo bikola ki bibaweewaawo nga bangi bamugambye nti agezeeko okubanga alekera okwagala abasajja mbwe abakulu agezeeko okubanga ate yeewommoza nti afune omusajja owa saizi asobole okubanga ate azimba kye bayita amaka ye nga ye omuntu ompulira bulungi so bena basobodde okubanga munaye babisaawo nga bigenda wa mukyalo ono amanyiddwa nga Diana Nabatanzi ye omukulu amanyiddwa nga Edmezaya yanenyeza nnyo omukulu amanyiddwa nga Rasa nga amugamba nti omukyala afaananako bw'ati n'omusuulawo n'ogenda n'akakongo alina engeri gye yamuyiseemu awo ng'agamba bwamufaanana musiiwuufu oli omugole Angel bw'atyo nga alina engeri gye yamujolongamu naye nga kyonna kyekiri agali mu nkubo gagamba nti Angel kyali wani kyali wa Diana so mbufunze kyali yakubye kyaliwe ki busu ago nago gali luyi eyo naye nga sinaba kubanga mberekereza ngenda kubanga mbatumirako mu maaso awo kansooke nkulekere omwami ono nga ye alina endowooza yo ku bakyala bano abeeru kyesimanyi oba mutuufu oba si mutuufu sooka obeere nga omwewulirirako yo mugamba mutya baganda bange muliyo bulungi nina ekintu kyena observinga mu eno society bakazi abeeru mukazi waddala mweru bakuba nabeesiga ekizibu bakazi abeeru mwana emmanga mwana batyamu wansi awo mullo bakazi abeeru mwana ogezaako abakazi abeeru mwana bali mu fiya simanyi Katonda kyeyateeka mu mukazi muddugavu mwana era muganda wange bw'obeera oli eyo lasita ng'olinamu ettooke dimamirira ekikazi ekyeru bulaadi suubira nti akawaani temuli kuba bumanyi geemu bumanyi ati yenna geemu yonna ezoganyaamu wali wonna wonna kyusa ekiwato mikyani byonna naye nga gwe kyomanya bw'oba twogera ku obuwoomi mukazi omuddugavu yawooma yalagawala ekyo mbabuulira baganda bange kyo tebakulimba aye nawe omuwala ng'oli mweru byaddala nga teyoyerusa manya omuniga waayina ekikazi ekiddugavu kyamamirira mu sipi yokona simanyi kyateeka mu bakazi baddugavu era nze wemba mbojjere bwekuba kubojjerera okutuufa okw'obuwoomi buli bunnyini kazi omuddugavu abamba nze mbabuulira
aza abeeru mwana simanyi jjajja kyebateekamu era oba otikanga sene mukazi omweru kimanyi nti oguze ettaka empewo manyi oguze ettaka empewo aza abeeru balungi bavimbisa ku bbala ojooga ne bakuwaana mboli wa kibi naye bwe kituuka wali mu santiri mwana kawaane simanyi mwana kalinga kitwalingako kakaganda nekibuloira beeru naye wansi wali baganda wange mba nimba musooka okuntereezaamu mulo kazi omweru ye kutya kwekanga byebyo nno bannange ye bw'ati bwe yabategeezezza yabageraageranyizaako ku nkoko enzungu n'akubuuza nti bino ebikoko ebizungu gw'obiwulira otya ku nkoko eŋŋanda ye bw'ati bw'alowooza simanyi oba ddala kituufu oba si kituufu okusinziira ku research we naye nga sijja kubanga neerabira okutegeeza nti aba Destiny Consults and Cash Solution bano nga bakutuusaako ettaka ate nga bagula n'okulitunda ennyumba eziwedde emmotoka bagaba balono obutonotono bakusimbira emiti gya kalitunsi beera nga ate obakonako ku namba ezo eziri awo waggulu ddala wali mu nsonda tojja kubanga ate wegisanga naatera okubanga mbasiibula kantumire ku bantu bange omuli mwana muwala amanyiddwa nga Hadi ono ng'agamba mbu ye musirise ava wali e Jordan ate nga mwana mulenzi amanyiddwa nga Henry Benda okuva e Kampala Nanchinga Florence okuva e Dubai Mili Saudi Arabia Sulaimani Muhammad okuva e Netherlands Hadija Sulaimani okuva Omani ate nga Julie okuva e Dubai Namutebi Flavia okuva e Saudi Arabia Justin okuva e Dubai Hafswa Powers okuva e Iraq ne mwana muwala amanyiddwa nga Yvonne Jesse okuva e Saudi ate nga nawe mwana muwala amanyiddwa nga Rose Raymond okuva Omani kansubire nti muli bulungi na gye musinzira nabagamba mwenna kubanga mbakoonako mpolampola omuyambuza nagamba nti oneeteka ku bakadaama onomalako nabo nedda mukwano siweereza bakadaama bonna wabula mbaweereza mwenna kubanga mbakoonako mpolampola atakumira mpeera bankumira musule bulungi mweraba.